Me say, Jikonkone, Gyetayimbye, Gyetayimbye, malo, Gyetayimbye. Yo, chilishaba chaliba nga manyende dobozi Fik Fameica fresh fry. Diwa nukutegeza abana be masindi tenakuzo mwezi nga nyamme. Ngenda kubeera namwe oku. Cafe Milano kigenda kubeera massive temusubwa. Ngenda kubeera wawo ngamba kube ndongo ku ndongo. So olunaku olwatuuka ekiro ekyo omukulu najjako amasimu. Twasooka mu meeting on the 10th of February ne tuba ne agreement naye. Nagamba we need to pay some initial deposits. So yatambula ne million nyaze yamuwa. Yenga Fik Fameica met our brother. So we agreed before the day of the show tulina kubanga tumwade half of the payment before coming for the show. So we made the other updates with him ne tumuwa balance we yali asigadde ya half payment. So nga tumulinze aje ku show on the particular day we give him half. Obuzibu twafunamu wali nti kusaawa nga mukaaga twali tukuba masimu ge nga tegakola ki tegayitamu nga tutulina bwe tumujja. So ne tutandika n'okutebereza mpozi alikola ki ali maybe he's traveling oba ali mu kkubo tayagala disturbance, you know. Of course like any other person crowd gye tudilinga nayo bavubuka omuntu avuze piki ababadde ekiryandongo mumanyi Kigumba, people come all the way from Karuma that is almost Gulu. Omuntu avuze piki okuva e Karuma okujja ku show ekiryandongo oba Kigumba ate notakola ki notaja, it is not unfair. So when we noticed the akavuyo mu baana, of course DPC had to beef up the security. Ne bayongera security kati ekifo kye twalimu mulimu ne petrol station abagende Gulu bamanyi buses ziyimirawo nnyo. So twalina challenge nga abantu basobola okukola ki okwokya ne petrol station. So they had to protect the petrol station nga abana nabo bakola kibalwana. So hazard yali won't, you know, bamenyo obutebe bw'omusajja. Of course abana ne babbo obutebe. We had to protect the petrol station and the venue itself. But we tunatulamu damages are over, I think even 30 million plus. Yeah, that is the case. But if we are to sit down and go the legal way, it can even be beyond. All we want from Fik kutusasula sente zaffe. Fik ekiro kya Joe bukyerero ne tumukubira essimu zali sawa 3 n'akwata essimu. Fik n'atugamba yafuna accident sawa 2. Yafuna accident sawa 2. Tuina ne recording ye nga kitugamba. Nze gulaba nadduka ne mu kivu kye twali tumutaddeko ebbombo. Yadduka teyaliyo. Ne najja ne tukanya naye ne tulowooza ajja tutegeera ne tugenze okiraba kyaka Fik tatubalamu ki. Tatubalamu magezi kyaka tulaba tuli bavubuka, but we are also human beings. We are human beings. Naffe sente tuzinoonya nga we bwakola ki bwazinoonya naffe twagala. This is a business session. You're a partner, I'm a partner. We have a contract and you have to fulfill. If you don't fulfill your contract, we go into the law and you pay us as simple as that.